Sirya mutya abalungi abeekuumidde ku Liz 256 kansuubire nti mwenna bambi muli bulungi nga tufundikira emboozi yaffe zina mukwano gwa sisita wange paati ey'okuna munnange egamba nti yansangiriza ndi mu kuliisa mutabani we naye namulaba nga feesi ye bambi nyiikaavu nga kasimayiro tekaliiko yandinsanyukidde kubanga waliwo ate ekibadde kitandise otugatta naye nalaba nga Jeena ayingidde essaawa ezo nga si y'oli gwe mbadde mmanyi era namanya nti waliwo ekitali kituufu namubuuza bannange ate tubadde tumanyi agenza okukola waakudda lwaggulo ki ekituuseewo netuula butuuzi mu ntebe ngamba nti buli kimu ekibeera mu bulamu kibaako ensonga nzikiriza ebadde ensobi yange nazannyidde ku guno omulimu ng'ate mbadde nkwetaaga nnyo ne mugamba ntandikira ku ntobo kibadde kitya nangamba nti nno ntuuse leeti ng'ate mbadde mmaze ennaku nga sigenda okuva we bampa omulimu bandabire ddala ng'omuntu atali siriyasi era bwe batyo baŋŋambye nti baafunye omulala okuripulesinga ekifo kyange kwe kukomawo bannange nawulira nga nze musobya nze yabireese ne mugamba nti tofaayo teri kihapeninga mu bulamu bwaffe nga tekirina nsonga waliwo ekintu ekinene Mukama kyakuterekedde ky'ataamanya nti mu bintu ebinene Mukama kyamuterekedde omukira gwange nagwo gwali gulina okubeeramu nze mu bwongo nakimanya nti ono nina okumuzina akasembayo kubanga teri kyemba mugasa bwe mba ndi mwene ennyumba nga naye waali omugaso gwange guba guwedde ntyo nga gentleman bwendi nateeka mutabani we wansi ngende ate embudeebude maama we natuula kumpi waali ne muwa kahaaga ne mugamba tofaayo Mukama akutegekedde ekintu ekinene nze simanyi na mukira gwange gye gwajja buvumu ate kutandika kuva mu mbeera bannange nawulira omukira nga gwereeze nze nabagambye nze neezira muwala yenna kunkwatako omukira gwange guba ever ready era omwana natandika okukaaba ng'alaba ffenna teri amufaako asigadde yekka naŋŋamba nti omwana ono yalika yeetaaga kwebaka kansooke ngende mwebase nani mmanyi omuto bwe yeebakira tugenda mu consolation ey'okugobwa ku mulimu era neŋŋamba omukira gwange nti kakkana ogenda kufuna ky'oyagala ng'omuto yeebase bwe batyo bwe batwala omuto okwebaka nze ne nnyingira ekiyungu n'entereeza buli kimu emmere gye twali tusansaanyiza mu ddiiro n'engitereeza kubanga namanya sitayiro zonna ze nali neegomba okulaba ze nalabanga bwe butambi ŋŋenda zikola ŋŋenda muzinira mu ffumbiro ŋŋenda muzinira mu ntebe buli wamu we mpulira nti nina okuzinirawo jjukira nali siyina maka geetongodde ng'obuntu buno bonna mbulaba mbwegomba naye ng'ate siyina we ŋŋenda bukolera bano abantu baalina ekiyungu nga kirina sinki ng'omuwala era osobola omuwanika n'omuzinirawo ate nina omukira omuwanvu nti sitayiro yonna omuwala omukira guba gumutuuka naye kennyini yali yagwegomba ate omwana agenda kuba yeebase nze nakolanga mirimu ng'obwongo bwange nabukyajinga omuwala wajjira tagenda kuba na mulimu mungi gwa kumasaajinga mukira gwange era bw'atyo omwana bwe yeebaka yansanga ndi ku TV ndaba ntaddemu kafirimu kali akaseducinga akalungi mu kaloboozi ate akatono kaleme kuzuukusa mwana yajja n'atuula kumpi nange ng'era alaga nti si musanyufu muno gwange bwe ntyo naguyisa emabega ng'omuntu amuwahaaga mu ntebe ne gutandika omasaajinga amabeere ge mpola mpola bannange omuwala yakyajingirawo naye bw'atyo n'akwata omukira gwange n'atandika ogumasaajinga waggulu wansi emikono gyange gyo gyatambulira ddala ne nkwata ku buyonto buno ne ntandika obbunyiga mpola mpola mbuwa masaagi omuwala yakyankalana jjukira nze nali nakyaginze dda ate naye yali ng'olwedde anoonya kintu kigenda muzza waggulu bannange nagenda okulaba omuwala nga anjigyamu shishooti nga ntuula ku mukira mu ntebe omuwala yanzinira mu ntebe omuwala yanzina kali akaana kaali kazibu kanyeenya ekiwato bwento nange ne mmaliriza nga nte nze nkaze waggulu nakawanika ebigere katudde mu ntebe
nakazinira mu ntebe bwe ntyo nenkasitula kubanga jjukira mu bwongo nze nali nkimanyi nti kuno okuzina kwenkola kuyinza okuba nga kwe kusembyeyo bwe ntyo nenkasitula nenkateekako ne ku kapeti nenkazinira ku kapeti nemmala ate nenkazza waggulu neera kaddemu kantwalemu kubanga omulundi gwe kantwalamu mu ntebe nanyumirwa era bwe katyo kanzina. Siyinza kulimba akaana kalabika kaalimu olunyankole kaalina amazzi agaseerera amazzi nga bw'okuba bw'otyo omukira ng'ogawulira nga kakola saawundi. Singa nali saakoze kyamagezi n'enteekako ttivi omwana yandizuukusizza n'annemesa kubanga omuwala ono yaleekaananga nga ttivi eyina engeri gy'ekendeeza eddoboozi ly'ono omuwala. Nazina omuwala nga n'amazzi takala nazina rawundi ze simanyi na kumanya. Agenda okumaliriza okwayizina nga twakawummulamu eddakiika nga 2 n'omwana naye n'azuukuka. Omwana mu kintu kino alabika naye yali anjagaliza engeri gye nali mwagadde nga muwadde omukwano gwange gonna mu full package. Ndowooza naye n'agamba nti zina maama wange sikulinaako buzibu. Era bw'atyo yadduka mu kinaabiro n'anaabako n'agenda n'aggyayo mutabani we nga nange nno neetegese dda nnyambadde nga toyinza kukkiriza nti wabaddewo ekigenze mu maaso. Era bwe tutyo twamaliriza ne tutandika okwogera ng'abantu abakulu, abantu abategeera, abantu abateezinidde mu buliri oba mu nnyumba y'omusajja era abatajooze musajja. Nze munnange nali nkimanyi nti nkoze ensobi, ekintu kye nkoze tekiyinza kukolebwa musajja yenna ayina magezi. Naye nange sirina buzibu, omukira gwange gwe gwalina obuzibu kubanga gwakyankalananga buli we gulaba omuwala ate nga n'omuwala naye yali ayagala ekintu kino era temunnenya nga mumaze okuwulira emboozi yange. Nti omuwala namugamba nti enkya nina okuddayo ewa sisita wange kubanga saagala ate alowooze bulala nze kubanga ndi wano ng'ate gwe tokola ne bbaawo yennyini nnyini ayinza okufuna obubaka obutali butuufu about me. Nze neeyogeza ate nabagambye mu kupretendinga n'okuactinga ndi muzibu nnyo era siyinza balimba n'ekiro twaddamu ne twezina. Nze nagenda okukeera ku makya okwolekera ewa sisita wange mmana ne bw'oginsiiga ku mumwa nga sisobola kuddamu kuzina nga njikkuse. Era engeri gye mpooma ate nga n'omuwala naye yali alabye omukira nti gumutuusa ku ntikko nga gutuuka mu buli kkoona y'emmana yankubiranga essimu olwo nenva ewa sisita wange neŋŋenda ne twezina nenzirayo ewa sisita wange. Twakikolera nno ebbanga si ddene ne mutima gwange n'obwongo bwange ne butandika okwewulirira nga ndaba ekikolwa kye nkola ndinviirako obuzibu kubanga omukwano gwange ne sisita wange guba gujja kufa ate era nga n'omukwano n'omuwala ono ne sisita wange guba gujja kukyankalana. Ne bawa sisita wange ajja kuba nkyawa, ajja kuba takyanneesiga nendabira ddala nga nina okwekomako. Bwe ntyo natandika okwebulirira mpola mpola ng'omuwala bw'ankubira essimu mulaga nti ndi bize nnyo era bwe ntyo ne mwekutulako naye ng'ate siyinza bagamba nti ekikolwa kye nakola nkyejjusa sikyejjusa namu kubanga twanyumirwa ate omuwala sigamba nti bbaawe yaliwo, bbaawe yali amusuuliridde. Ye wenjogerera essaawa zino nze nava ku bwenzi era omukazi alinfumbirwa ajja kuba yeesiimye kubanga agenda kutwala omusajja eyalaba alaba edda eyanyumirwa dda ng'ate buli kintu kye yakola yafunamu essomo. Nze omukazi ndi wasoomu ate siri yenda ate ndi mukkusa. Ebyo ebyange mubeere bulungi mweraba. Bw'atyo muzinyi munnaffe bw'anyumiza emboozi ye ey'obuvubuka. Omanyi ffenna bwe tuba tukula tubaako ebintu bye tukola either nga bibi oba nga bikyamu. Abamu babyejjusa, abamu bambi tebalina buzibu kubanga byabawa essomo ate bibafudde ki kye bali. Essaawa zino omanyi bagamba nti no life is all about wrongs z'okola mu bulamu ate n'omala n'oziyigiramu wadde abamu balema okuyiga ne batambulira mu bulamu bwabwe bwonna nga bali mu wrong doings. Beebaza era siyinza koma kwebaza buli omu alaba vidiyo zange zino ate bambi n'asubscribinga n'alikinga n'okulayikinga. Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Kiri ku eno channel we listen
but we don't judge. Tokkirizibwa kusalira muntu musango olw'ebbaluwa gy'awandiise. Wulirize onyumirwe then okontinuwinge oba osharinge story yo. Oyinza okusharinga ku 056 894 8406. Oteekako ka plus 971 then oteekeko 56894 8406. Oyinza okurekodinga okuwandiika then nze ne mbisoma.